Mbalamusizaako mwenna kansubire nti nno muli bulungi eyo yonna gye muli. Amanya yense Judith Ssemugabi bakyayita. Nga leero ngenda basomera ekitontome ekikwata ku kirwadde kya COVID-19. Ekitontome kino kyawandiikibwa nze Kamwa Koogera Judy Ssemugabi bakyayita. Era kitandika bwe kiti. Abakyala n'abaami abampuliriza nammwe abalenzi n'abawala abantunulako. Kambalojere wamma kambatendere ekirwadde kino ekya COVID-19 ekirwadde ekisa abantu abangi ennyo okukamala. Ekirwadde kino ekya COVID-19 ekirwadde kimanyiddwa nga muggalansi. Ekirwadde kyaggazaawo ensi zonna mu nsi yonna, twasooka kukiwulira mu nsi z'Abachina. Awo wekyava ne kibuna ensi zonna. Ekirwadde kibonyaabonya abantu abakulu naddala abo abawulina emyaka 6 n'okusobamu. Ate era kibonyaabonya abakulu naddala abo abalina obulwadde obulala mu mibiri gyabwe. Ekirwadde kino era kikwata abato, naye emibiri gyabwe gy'amaanyi gikirwanyisa. Abato bano wadde emibiri gyabwe gikirwanyisa, naye kyangu nnyo abato okukisiiga bazadde baabwe. Ekirwadde kino kikwata buli asemberera omulwadde. Omulwadde buli bw'akwata akirekawo. Omulwadde bw'akolola oba n'ayasimula, awo aba amansamansa ekirwadde kino. Ekirwadde kino kireeta omusujja ogw'amaanyi, obulumi mu mubiri, olutwetwetwe, okusiyibwa mu bulago, okukolola ekifuba ekitakutuka, okulemwa okuwunyiriza oba okuwoomerwa ekyokulya, wamu n'okusanga obuzibu mu kusoomokka. Omulwadde asaana kubeera yekka, aleme okusiiga abalala. Alina okulya emmere ezimba omubiri, alina okujjanjaba embeera z'ekirwadde okugeza omusujja, omutwe oba okukolola. Alina okunywa ennyo ebintu ebibuguma, ate era alina okwewala ebintu ebinnyogoga. Weewala obulwadde nga tova wakaawo, weewala okukwata mu ngalo z'abalala, weewala okunywegerwa omuntu yenna, weewala okugwa mu kifuba ky'omuntu yenna, weewala okusemberera abantu wakiri weewa ebbanga eriwerako. Weewala okukololera mu lujjudde, wakiri weebikkeko akatambaala oba okololere mu lukokola. Bw'owulira nga okololakolola wamu n'omusujja, genda olabe omusawo wo. Kubira omusawo wo omubuuze era omunnyonnyere bw'owulira. Awo omusawo akuwe ku magezi osobole okumulaba. Naye bw'oba ogenda ew'omusawo teweerabira okutwala akakookolo ko akabikka ennyindo wamu n'omumwa. Weekuume ng'oli muyonjo. Yonja ennyumba yo yonna. Gula obumooli wamu n'amadirisa ag'enjoyo. Yonja engalo zo ng'ozinaaba buli kaseera ne sabbuuni wamu n'amazzi amayonjo. Weesiige eddagala mu ngalo eritta obuwuka. Weewale okukwata ku mumwa, ku nnyindo oba ku maaso. Weewale okubeera mu bantu abangi, wakiri weewe ebbanga eriwerako. Buli lw'ova mu nnyumba yambala akakookolo akabikka omumwa wamu n'ennyindo. Weewale okufulumafuluma nga tolina kikulu kikufulumya wabweru. Awo ojja kuba otuyamba ffenna okulwanyisa obulwadde buno bu COVID-19, obulwadde obumanyiddwa nga muggalansi. Weebale nnyo, weebale ddala okuwuliriza. Kaasubire nti nno oyizeemu mu kitontome kino. Akuume, nsigadde ndi Judy Ssemugabi bakyayita.